Kati olunaku olwaleero tuzze wano okubasomesa ku lunaku olumanyiddwa nga Valentine. Olunaku olumanyiddwa nga Valentine abantu bangi balwegwanyizaako, abantu bangi balwekuusaako. Era olunaku luno ensi n'ensi entolomole y'abantu okuva mu nsi ez'enjawulo balukuza. Naye olunaku luno ddala kiki? Kubanga abamu muyinza n'okubanga muli awo naye nga kyennyini kye mukuza temukimanyi. Valentine kye kiki oba kitegeeza ki? Abamu balutwalanga lunaku lwa kwegadanga, abamu balutwalanga lunaku lwa kufuna baagalwa bajja. Naye nga Valentine lwavaawa? Kiki ekiri emabega wa Valentine? Nze Munabusiro Sava Bosa Musisi olunaku olwaleero kansomese ku Valentine. Era mukwano gwange yangaye musomesa otusomesa ebintu bingi ebyobuwangwa, eby'ennono n'ebyafaayo. Naye tuyamba otuwe ku byafaayo bya olunaku luno Valentine olutambuza abantu akannagi kubanga abamu bayinza okubanga bakittiza wamma n'okuyinikira ennyo ku lunaku luno naye nga tebamanyi. Kati kiri bwe kiti mu myaka egyedda eyo nga mu myaka gya 2006 wakati wa 2068 ne 2007 AD kye bayita after death of Jesus, omusajja eyali amanyiddwa nga Emperor Claudius. Emperor Claudius yali emperor owa Roman Empire, kabaka w'Abaroma wakati wa mwaka 268 okutuuka 2007. Gye myaka ng'ebiri gye yafugira. Yali mukambwe nnyo. Kati ono yakola atya? Yateekawo etteeka. Omanyi yali ayagala nnyo ebintu by'okulwanalwana n'amagye. Kati yateekawo etteeka n'agamba nti abasajja tebalina kuwasa kubeera n'ababeezi oba abakazi. Tebalina kubeera n'ababeezi, tebalina kubeera n'abakazi. Ng'ekigendererwa kyayagala kubanga yalowooza muli nti abasajja bwe batabeera n'abakazi muvaamu abalwanyi namige, muvaamu abalwanyi abazira, abalwanyi abasirikale ab'amaanyi abajaasi abasobola okulwanirira eggwanga oba ensi yaabwe. Ampuliriza, obwakabaka obw'e Roma bwali bugazi, bwali butwaliramu ettunutundu lya Itale nga butwaliramu n'ettunutundu erya North America n'ekitundu ekya Asia. Obwo bwali bwakabaka mu biseera ebyo bwali bugazi nnyo. Kati ono kyekitundu kye yali afuga naye nga mulwanya ayagala nnyo ebyokulwana. Kale yateekawo etteeka eryo. Naye labayo omusajja omu amanyiddwa nga Valentine yali priest. Abamu bagamba nti yali faaza wakati w'omwaka nga 2026 okutuuka awo nga mu 2026 awo. Wakati wa kuva 2026 awo yali faaza nga abeera mu Rome. Kati eyo gye yasinziira n'agattanga abasajja mu kimpowoozi, mu kimpukumpuku, mu ngeri ya kimomozo mpola mpola. Secretary nkatadde mu buwaabi, secretary ye yabagattanga mu kyama. Kati bwe baamumanya, bwe baamutegeera ne bamukwata, bwe baamukwata ono Valentine mu lulimi Lulatini baamuyita nga Valentinus lulimi Lulatini naye nga ye Valentine. Kati priest Valentine ono olw'okuba ye yagattanga abasajja n'ababeezi n'abakazi mu kyama, bwe baamukwata baamutta ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri February babuta mu mwaka gwa 2073. Omwaka gwa 2073 baamutta. Kati bwe baamutta olunaku luno lwateekebwawo okujjukira omusajja oyo kuba yali akumaakuma abasajja ate nga n'abajaasi ababeeranga bajonyesebwa oba babonyaabonyezebwa olw'okuba nti nno bambi bajembera etteeka lya Emperor oli Claudius. Balinga abamu basibwa, abamu battibwa. Kati ye yababudaabudanga n'abakumaakuma n'abalabirira n'abayisa bulungi. Kale nno munnange ono baamuteekawo olunaku luno kumujjukirirangako
lunaku olwo si lwakwegadanga, si lwakulya nnyo kwemalamu ng'ogwoluwaawo, si lunaku lwakufunirako baagalana ng'abamu bwe balowooza, kubanga abantu abamu oba oli awo twandibadde olunaku luno tumanya nti baaluteekawo kulaga abantu mukwano. Mwe abantu abagolokofu era abaluŋŋamu mulukozesa okulaga abantu omukwano, abantu b'otalinaako nakakwate konna wigendako eri abaana ababundabunda. Labirira abo abali ku makubo ababundabunda ababonaabona, obalabirire. Okitegedde ekintu ekyo? Lunaku olwo lutwale nga lwakulabirira ng'olaga bulazi muntu mukwano, oba abakadde ogende obalambuleko obalabeko, oba abantu bo obereko nabaawo obakumekume. So si kulukozesa bubi ng'obooli awo abasinga bwe balowooza. Abamu balufiiramu, abaana abawala abamu bafuniramu nnyo embuto mu lunaku olwanga 14, kubanga abantu bagaba obulabolabo batambuza obumulimuli. Ate kino ekyobulabolabo kyatandika mu kyasa kya 18, awo mu kyasa kye 18 nja kujjawo awo bwe n'abafunye akadde ate mbabulire bino ebyokugabagaba obulabolabo bwa Valentine byo byatandika bitya. Naye nga lunaku luno si lwabaagalwa, si lw'abantu kukolerako mukwano ng'abantu abasinga bwe bakimanyi. Ensi yonna yonna tukitwale mu bufunze nti lunaku lwakusaamu kitiibwa omusajja oli, n'olwekyo bakuza olunaku olw'omuzimu gw'omusajja oyo Valentinus. Lwafuuka mu lunaku lwabaagalana baluyita lunaku lwabaagalana, bwe bate bakivvuunula nti lunaku lwabaagalana, naye nga nedda waakiri bandigambye nti olunaku olw'okulaga abantu omukwano, kubanga si kugamba nti nno lunaku lwabaagalana. Tusomesa bantu ntandikwa ya bintu mu butuufu bwabyo. Kale n'olunaku olwa Valentine bwe lutyo bwe lwajja era bwe lwatandika mu nsi yonna ne lulyoka lubuna. Abantu batandika okutontomangamu ebitontome, batandika okukola ebintu ebiruyitimusa nekiri ekyobulabulabo nga bwe mbagambye. Naye leero kankomeko wano, bagaliza ekiseera kirungi, mubeere bulungi, mweraba.